ekyo kindeeta okubeera obumu. Nakula n'omukadde mu nnyumba ewange gye nsinga n'ekitiibwa ekinene bampita faatha. Okutuukira ddala tubeera tutegeeragana, ffe tetukkanya emirundi egisa. Era omulabe waffe agenda kuba omu waliwo ab'ekkobe naye ne bamama baffe ab'engeye banyago ne bassebo okuli ne bakojja. Nsanyusa okuba nammwe kubanga mu Buganda guno omukolo gwa ssanyu. Amaziga gaaliwo, amaziga tugakaabye. Kaakati olunaku luno buli ayagala okukaaba tujja mulekerawo ensiisira Lwayaba. Tumugamba nti mu nnyumba toyingiza maziga kubanga olumbe Lwayaba wano waliwo maama oba bamaama Katonda be yatuddizaawo, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omukolo guno Abaganda baagukola kuswaza lumbe nti newankubadde lwatwala bali waliwo abalala abagenda okuyimirira mu bigere byabwe era omulimu bagutwale mu maaso. Awo nno mbayozaayoza bannange olw'okuba nti guno omukolo gubaddewo era kati eno ensiisira ekubiddwa n'enfuuka ya ssanyu. Basaba ne bannyabo era njagala kwebaza abantu mu luggya muno olw'okugumira ku nnono. Wangi nnyo bwe tubadde abantu ne baga nti ebintu kabiggwe leero wakati mu maziga ne basaako omusika oba abasika. Abamu kati bayizeeyo nno n'ekirala ssebo Katikkiro bamanyi n'okusaaka abasika nga n'omubiri gw'omugenzi gukyali kungulu. Ne baga nti ate kati twazze wano mu kkanisa n'omusika katumusabirire ddala tulyoke tugende okukola ki? Okuziika. Ezo ge maziga ate agataggwa Buganda kati ag'okusobya ebintu. Ekyo kikolwa ku Kabaka yekka, bwe bateekerako Kabaka omulala nga enjole tennakola ki? Naye kufe abakopi tuba twetumiikirizza nnyo weewaawo waliwo okwesaasira. Naye basemo ne bannyaba enjawulo ya leero ne luli lwe twaziika nammwe mugiraba. Wano omuntu buulidde ebigambo abalenzi bano bye batubuulidde n'abantu abalala n'abawala nga waliwo kati okuguma. Ennaku ezo nagenda n'enkyala eyeggana nga ndaba ebipande ku makubo nembuuza bannange newaliyo okulonda ennaku zino naa nti abikolwaki? Naye ndabye abantu abipande bye batimbya nanga ndinedde abo bafu naye no bw'ofa abantu bamala kweteesa okukuziika. Naye nti omufu amalanga nnaku mmeka? Aba omuvubuka nga si wa buvunaanyizibwa nnyo emyezi nga 3. Naye bw'aba musajja mukulu oba mukazi mukulu naddala nga yalina obuvunaanyizibwa tumala n'emyaka 3 nga tetuziikanga. Konse ng'olwo naye omanyi amawanga agamu gakuze kubanga eri buli kyalo bakizimbirako mokyale ey'omulembe n'amasannyalaze kwegali. Batereka omufu ne bamala okweteekateeka ne bagenda ne mafakitole ne batungisa n'engoye obasanga nga bonna bambadde engoye zifaanagana ate nompya. Ne bateekawo ekidongo ne batimba n'ebipande ku kkubo nga bwe tutimba ebyabeesimbyewo nga bagamba ono yagenze mu gulole nti yalinnya ekiki nti bo okuziika bakuyita celebrating a life. Babeera beebaza Katonda era nga beebaza n'omugenzi olw'obulamu bwe baalabako. Kakati babeggana bakiteeka mu mukolo gumu naye ffe Abaganda twakyawula. Olw'okufa luba lwakufa n'olw'okuserebuletinga omugenzi nalwo ne lubeera lwakuserebuletinga muki?
lwe lwaleero. Kale nno njagala bano tubakubireko mu ngalo. Waliwo abagamba mbu kiri mu sitaani mbu mutambuza olumbe naye nedda ekintu ekyo si kya sitaani kubagenda kubuulira babuvunaanyizibwa. Kyenva mulaba abantu bakayanira kati n'ebintu byabafuna ebirema okugabanya kubanga temutambula mitendera. Buli muntu n'atuukibwako, abakulu b'ekika ne bajja kati abaasuze wano eggulo eddaame eryasomeddwa bwe liba teryaliwo kale olukiiko ne lutuula ne mukola enteekateeka nti omugenzi nti yaleka kino ne mugabana ebintu ebyo n'obuvunaanyizibwa. Kale nno nze nsaba Abaganda tuddeyo ku nnono. Sente ez'okwabya olumbe tezisobola kubula. Nga Mannyinaze Kiwalabye Patrice bw'agambye, omulembe gw'okwesonda nagwo gwakola ki? Gwajja ate era si gwa nsonyi. Ffenna nga twesonda mpolampola nga tuyimirizaawo olumbe nga ensonga tuzimaliriza nga tufuna n'akaseera ak'okujjukira bannaffe mu ssanyu n'okwebaza Mukama eyabatwazikamu. Njagala eyo ensonga ngikomyawo. Ensonga ey'okubiri njagala kwogera ku ggwanga lyaffe. Naye bwe mba njogera ku ggwanga lyaffe olwaleero njagala kukiyisa mu Bayibuli. Mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga n'ey'omusanvu mwe muli olugero lw'enjagala okubabuulira. Waliwo obwakabaka obwo obw'e Samaliya, ne wabaawo n'obunaabwo asindika amagye ge ne gasalako Samaliya. Naye kye yakola yasindika amagye ne geetooloola buno obwakabaka. Bano nga tebakyasobola kuva mu ggwanga lyabwe kufuluma mu bibuga, nga n'ebintu tebikyasobola kuva eri kuyingira eno ng'ayagala abassa enjala. Omanyi baaba abasajja abo bazimbanga ebibuga ebiriko bbugwe omunene, kati bajja ne babazingako ne babasibira omwo. Abantu enjala nebatandika n'okubatta. Bali tebaalumba kulwana wabula enjala netandika obattira omwo. Olunaku lumu kabaka yali atambula, omukyalo omu n'amugwa mu maaso n'amugamba, Ssaabasajja kankuwaabire omusango. Wakati ng'enjala etutta abantu baatandika okulya n'abantu. Kati bano abakyala baali babiri ne bateesa okulya abaana baabwe. Omu n'afumba omwana we ne bamulya. Bwe bamumalaawo oluwalo ng'oli naye alina ofumba omwana omuki, ye n'adduka n'akweka omwana we. Kati ono omukyala n'awaaba ewa kabaka nti oli twafumba omwana owange ne tumulya, naye bwe twatuuse okufumba owuwe ye n'akweka omwana we n'akola ki? N'adduka. Ssaabasajja sala ensonga. Omukyala oli omusango ogumusinga akomyewo omwana tumukole ki? Kabaka bwe yawulira ebyo n'ayuza engoye ze n'akaaba. Naga nti Mukama, tulaba tutya ennaku etuuka wano erimu abakyala abatandise okulya abaki? Abaana baabwe. Naye kabaka oyo n'ajjukira nti mu ggwanga mwalimu omusajja nabbi Erisa. N'agamba, naye Erisa omusajja wa Katonda n'abeera kuno n'atagamba Mukama atusaasire, abasuuli batusibidde wano, ennaku etulumye tutandise na kulya baana baffe. Kwe kutumira omusajja oli n'amugamba nti kabaka agambye gamba ku Katonda atuwonye ennaku eno erimu abakazi okulya abaki? Abaana baabwe. Nabbi bwe yafuna obubaka n'agamba eyali azze nti genda ogambe kabaka nti olunaku lw'enkya bwe zinaawerera essaawa bwe ziti, Mukama awulidde okaaba kwammwe, emmere ejja kuba ebatuuseeko. Kati bwe baatuma nankuba akakule n'agamba nti olwekyo kinaaba kitya?
n'abetebereza amagye gaali gabasazeeko nga tegannavaawo. Naye nabbi n'agamba nti enkya emmere ejja kugula layisi. Nabbi n'amugamba kwosese emmere ojja girabako naye tojja giryawo. Era Bayibuli egamba nti ekiro ekyo amagye g'Abasuuli bali abaali basazeeko mugawuliranga endogoyi omusinde gw'amagye amalala agabalumba, era bo ne basulawo ebyokulwanyisa ne badduka. Naye mu nkambi zaabwe ng'abasirikale abaali bazze mwalimu ebyokulya bingi, badduka tewali abalumbye. Naye bo bawulira bulizi nga omusinde nga ne balowooza nti waliwo akoze eki. Era bagamba waliwo abasajja abagenge bana be basooka otegeera nti amagye g'Abasuuli gakoze eki, gadduse. Era be bakubakuba ku bantu. Ssaabasajja n'asiima, abantu ne bafuluma ne bafuna emmere ne balya ne babeera bulungi. Naye ono omusajja eyali yawakana bwe batuuka okugaba engeri yali mukulu wa kabaka ye yali agaba, naye abantu mu kukaayana bamuyiikira bambi ate ne bamulinnya ne bamutta. Kiri nabbi kye yatuukiriza naga nti ojja kulaba emmere naye n'okugirya togikole ki, tojja girya. Olugero olwo nga lulowoozezzaako abantu ba kabaka, nga ndaba naffe tulina Abasuuli abajja ne batusalako bannange. Abasuuli batukola ki? Batusalako. Era batusalako n'amagye. Ate tugatyanya abantu enjala ebali bubi mu buli kintu. Nawano tebaluma. Abantu baagala kulya ku ki? Kubanga amagye gatukola ki? Kati ne bwe tubeera ku lumbe tekyali kwegayirira. Edda batwegayiriranga bannange temutulekere emmere. Kakati tekyali kukola ki? Enjala etuli bubi. Oba byakuweerera baana, kati abaana baddayo mu masomero, abantu emitima gibali ku ki? Oba nguudo mwe tuyisa abantu emitima gibali ku ki? Mbadde mbasaba wadde gibali ku mmere muveeyo eddakiika 5. Naye njagala kubagumya, temuli abaana bammwe, temweryamu oluki. Mukama agenda Abasuuli kubatwala. Tebubanga oli omukyala eyalemererwa ku ssaawa esembayo n'ali omuki. Eno embeera gye tulimu owemuka, si kyekyo? Abantu abamu batuuza ettaka, oli n'atunda n'ekijja. Wambeera Abasuuli gye batutaddemu. Abasajja beeganya abaana, wambeera Abasuuli gye batukoze eki? Abantu bakyaye bannaabo. Naye njagala kubagumya Katikkiro nti eggye ly'Abasuuli olunaku lwe linaasituka okudduka wano, bagenda kudduka nga tewalina abagoba. Ne bye bakuŋŋaanyiza ebingi bagenda kubireka tubigabane. Nga bali Abasamaliya bwe bagenda ne bagabana zaabu, emmere, endogoyi, bonna bye baleka balinga badduka. Nabano bagenda kudduka, ebintu tubikole ki? Waliwo omusajja omu yagambye mbu yatwala n'abaana b'e Kampala n'abagamba nti ebizimbe bye mulaba musongeeko, ekyo kyange, kyo kyange, mulekereyo n'abakayondo. Wano waliwo omulembe gw'abantu abatucunya, naye bwe badduka n'ettaka tebalowooza kulijjukira. Ne bye baali banyaga tebalowooza bikola ki? Njagala kubagumya era nkomenaawo.